abamanyi Nalongo va kuba n'amanyi music industry kibiki oyinza okunda ku social media alungi nenga tomanyi kikendi amanyi Nalongo by'omunda Nalongo yaliko emyoyo n'emizimu n'emisambwa gya Buganda egy'amaanyi omusajja yamusportinga ndi Nalongo aliko empewo ng'emu ku bantu baali banoonyeza ebbanga baliko empewo za Buganda oyo musajja mwe nakibingi n'akwana Nalongo n'amwessa n'amufunza Nalongera ogenda okuva e Bungereza okudda e Uganda yali azze kusetolinga kutandika kukola emirimu emitongole egy'empewo za Buganda omwami ono agenda okunoonyeza okukola research ng'omukyala alina amaanyi abantu ne bagezaako nnyo okugamba Nalongo omusajja oyo tulina okubonesebwa okulabikibwa obubaka nti omusajja oyo mukyamu agenda kutusaako obuvune Nalongo abantu bonna bamutusaako amawulire n'abakyawa n'ababulokinga ng'akasajja kamugamba tofa ku bibogera abakulimba biki jjukira omwami oyo alina convince language jjukira omwami mulungi ni mukwesetinga yamatiza omwana aba ng'avudde ku bantu omusajja bw'omala confirminga nti omuwala aleka empewo super n'ayagala akozesa advantage eyo okumanipulating omuwala okukola buli kimu ky'ayagala omuwala agenda okuzuukuka ng'obudde bugenze bamutera emimbiri mu by'okunywa omwana n'afa mission neggwa ey'okugyawo omwana oyo kubamu ku baana abawala abadde n'empewo ezikuma Buganda era abadde bagezaako nnyo okuzuukusa empewo za Buganda ng'ani amuse musajja oyo gwe muyita kabaka gwe muyita omulangira ku mwenna tebadde akimanyi nti onna Kibinge yasembayo kuba ne Nalongo kabeera famire ya Kamiliyoni tekimanyi kebere family ya Kamiliyoni kyekitu kimanyi ayagala okimanya ng'oyafuna obujulizi noonyereza ku bantu abadde ne Nalongo ebbanga lyonna abamanyi munda va ku birimula nti alumbi mulako mulaba ku social media yes abaddeko Nalongo bamumanyi Nalongo abaddeko n'amaanyi aga Buganda va ku ga family aga Buganda akasajja kamusportinga ne kamuwa obutwa Nalongo n'afa emuda ku social media yafudde simanyi yafudde asima biki bamulyawo over nga bakyanoonya abalala abaliko empewo wano wakubiriza omulango omuganda yenna ng'oliko empewo wegendereze nnyo abantu bakutuukirira nabaani boodiringa nabo banoonya bonna basaanyawo mukwomo obuganda busigale nga buli mu bbanga kubanga empewo zitwala obudde okulonda omuntu n'okumumanya nti ono yasaana okukola ekintu ekyo kati mwena temwamanya kebere TV kebere radio kebera teryamanyi bawe yasembayo yamukola ekintu ekyo keka kasajja kamwe kamuyita akalangira kamuyita mbo kabaka akakabiranga ku alternative TV yaberanga mu kimotoka mukajjukira nakati ndabono Simon Kaweso wa NTV akajja ko interview oli ku mufere tabanga ko munangiro tabanga ko munangiro yose be bantu abazze basome empewo za Buganda ate si mufere mu lwadde n'abakazi bafeze sente empya n'enkadde nga bali mu diaspora bonna bayitirivu nnyo naye ekyokutta Nalongo mwena temwakimanya ani yasembako mu lukolo Nalongo